Kadaga yeewunyizza abantu gye buvuddeko abali baggala okutunda ettaka awaterekebwa ebyedda kyokka nga bakimanyi bulungi nti ebintu bingi eby'omugaso ebikuumirwa mu kifo kino. Wano wasabidde minisitule y'ekikula ky'abantu okufaayo ennyo ku ttaka lino lireme kutundibwa. The land where the records of Uganda are kept. I hope, Madam Minister, that no one will be tempted to sell the land or the Uganda music. No one should be tempted to do that. Minisita Mbeezi ow'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Honorable Mutuuzo Peace agambye nti omwoleso guno gubadde n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobuwangwa bya Uganda naddala kisobole okutumbula ebyobulambuzi mu bitundu byonna eby'enjawulo mu ggwanga lyonna. Twagadde okulaga ensi Abannayuganda nga wetufaanana obutonde bwaffe twagala bukuza era nga twagala kulaga abavubuka n'abaana baffe abato wajje twava tuliwa kwenyumiriza mu butonde bwaffe Katonda we yatuwa. Tulina amawanga 65 mu Uganda, ffenna tubeera wamu twogera ennimi ezitafaanagana ate ne tuba nga tulina ebyobutonde bingi bye twandibadde tusanyukiramu mu kifo ky'okukopa eby'abazungu oluusi ate ebitataganya n'obutonde bwaffe. Twagala nnyo okulaga abaana baffe engeri ki gye bambala nga bwe mundaba nze ni minisita wa Culture era nteeka okwambala ng'omukyala Omunayuganda aveetooloka abalole okulaga nti ebyobutonde byaffe bya bbeeyi nnyo. Era onna ategeezza nti gavumenti yakuteekawo enkola nga buli mukungu wa gavumenti anaagendanga ebweru waakugendanga n'ebintu ebikoleddwa wano okusobola okumanyisa ab'amawanga amalala nti mu Uganda waliyo ebyobulambuzi bingi. Okutandika okutambuzanga ebintu byaffe buli afulumanga ebweru ng'atumiddwa gavumenti abeeko ne byatambula nabyo ebitunda obutonde bwaffe. Ate Bannayuganda njagala babuulira nti ebintu ebiva ebweru tujja bigaana okutandika okutundibwanga muno. Engoye eza second hand, engoye enkadde tetujja kuddamu okuzitunda wano mu Uganda. Tugenda kukirwanyisa tutandike okukola engoye zaffe ze tuba twambala era ze tuba tutunda twambale ku ngoye empya. Mu bubaka bwa Pulezidenti bwe yamutisse yategeezza nti ekyamuddisawo obukulembeze obw'ennono yalaba nga bwa mugaso kubanga awamu bukola ng'ekyobulambuzi ekintu ekireetera eggwanga okukulaakulana kubanga liyingiza ensimbi mpitirivu okuva mu balambuzi wamu n'okufunira abantu emirimu okutumbula embeera z'abantu era ne yeeyama okubakwatirako. This fair has been organized under the theme appreciating who we are, celebrating cultural diversity. It is my conviction that the 3 days cultural fair provided avenues and opportunities for meaningful interaction with participants within and outside the country by establishing functional networks, partnerships and collaborations. Abantu bangi wano mu Uganda bw'oyogera ku nsonga y'obuwangwa n'ennono ekibajjira mu mitwe gyabwe kibeera sitaani ne batamanya nti ebintu bye balabanga ebya sitaani gavumenti efunamu ensimbi nnyingi ze yeeyambisa mu nkulaakulana. Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.